agafa mu Kampala Capital City Authority KCCA muganda wange eno nno Public Service Ministry bamaze dda okubeera nga batulaga list ey'abantu abaagala okubeera ba Executive Director abasabye ekifo ekyo ekyavaamu Dorothy Kisaka era essaawa yonna bagenda kuba babawa kye bayita interview oba okubagezesa okulaba ddala nti balina obusobozi. Bano nno muganda wange bali mu 40 era bagamba nti ba applicants bali 44 omuli ne Kabushenga ono ye yali Managing Director owa Vision Group, mulimu Byalugaba era naye yali former Managing Director owa National Social Security Fund. Muno mulimu ne Frank Rusa Nyakana ono era abadde naye mu KCCA abadde akolera nga acting executive director era naye muganda wange ayagala ekifo ekyo ekyokubeera executive director wa KCCA. Naye bano basabye ebifo nkugambye nti list nene nyinza obutasobola kubeera nga ngikuyitiramu kubanga erimu abantu 44 newankubadde nga Public Service Ministry bagenda kuba muganda wange batuwa list enzijuvu ku lunaku olwokutaano. Naye ekikulu kwegamba wano okusinziira ku mannya agafulumiziddwa nga ge batulaze mangi nnyo, naye abantu balowooza ki ku kino? Ensonga nno y'ebyobufuzi wano abantu bagirabanga ekimu ku bisinza okulemesa ebintu okutambula mu Kampala nti ebintu babiyingizaamu ebyobufuzi nti newankubadde ku list kuliko abantu oboolyawo abali qualified ennyo okusinga bannaabwe ne mu interview basuubira okuba nti bagenda kubeera nga bamegga abamu, naye ekizibu ekisinga obukulu wano nti appointing authority bo bajja kwagala kubeera nga balonda omuntu agenda okusobola okubeera nga atuukiriza ebigendererwa ebya NRM mu byobufuzi gwe bajja okuwa ekifo ekyo era nga babantu bagamba nti bafune season town clerk gwe balaba nti ali competent kubanga babamanyi ti town clerk ono yakolako eno neeno nti oyo musajja asobola, babamanyi bamuwa ekifo ekyo. Naye ekyo tekijja kusoboka muganda wange era kwegamba gwe oyogerako n'abantu bajja kugamba nti bwetutunuulira private sector okusinziira ku biki ebigituuseeko engeri etaguddwa weesanga nga waliyo abantu abali competent ng'olabira ddala omusajja yasoma naye ng'asobodde okusavaivinga nti abantu bangi nnyo abalina emirimu gya gavumenti omulimu ne gumuvaako bwe guti nti emyaka 5 gyokka nga tasobola nagimalako tasobola kusavaivinga mu private sector. Era abantu abo abasobodde okusavaivinga mu private sector baali badde baweebwa ekitiibwa era nga oba oliawo gavumenti yali badde etunuulira abantu abo negamba nti musajja ono yasoma naye mu private sector ali so successful gwe baali badde bawa omulimu guno. Naye ekyo kisoboka bwana e Uganda? Kisoboka kubanga tebarespectinga ekyo, tebakirespectinga wabula nkugambye nti babiteekamu byabufuzi. Kati omuntu asinziira okubeera nga balonda abantu bebalowooza nti bali qualified naye nga tebasobola, tebalinaawo capacity, amagezi bagalina agasobola okuddamu ebibuuzo okukola kutya, naye ebintu biteeka okubeera practical kwegamba okubikola tubirabiko nga bwe tulabye abantu abamu nti ono musajja mutuufu muna business akoze kino na kino azimbye empire mu byenfuna mu butuufu bamukwase Kampala tulabe. Ekyo gavumenti tekitunuulira. Era still ensonga y'enguzi nti ojja genda okwesanga nti ne faces ezimu ezirabikidde awo oba amannya agoogeddwako weesanga nti bw'oganoonyerezako gaali gabaddeko mu sikando z'enguzi, naye era ojja genda okwesanga nga baleese omuntu bw'atyo nga tebafuddeeyo ku biki bye yakola oba
ensente ze yabulankanyako olw'ensonga nti babeera bamwesiga nti ono ajja kusobola okutuukiriza ebigendererwa ebyobufuzi bye tuwagala mu Kampala. Kati ate era still bw'otunuulira amannya kumpi ebitundu 7 bonna bava mu Western Uganda. Erinnya limu liriva mu Northern Uganda. Era ng'abantu beebuuza nti gwe muganda waffe ava mu Northern Uganda ani agenda okuwa omulimu ogwo? Lwaki otawaana? Ndowooza olaba perspective abantu engeri gye batunuuliramu ekintu kino bakirabira mu perspective ki? Era nga bo bakakasa nti omulimu guno gugenda kuweebwa Western. Ku mulundi guno lindako bulinzi olabe. Era munabye kye tulinza okulaba kubanga zino ndowooza z'abantu. Kakati era mu ngeri y'emu, mu ngeri ya Kiuganda kitunyumira nti omuntu okwogera kati ekintu ng'ekyo nti emirimu oba kati okusinziira ku mannya agali awo nti oba 7,750 ku buli 100 amannya gava mu Western Uganda, nti bw'okuba ttooki mu Uganda emyaka 40 egiyise emabega katugeze 1984 nti singa lisiti eno yebadde efulumye 1984 nti waligenda okukitunuulira nti era amannya ago agasinga obungi galibadde gava mu Northern Uganda, nti kino kiringa kirwadde wano mu Uganda, kiringa kirwadde nti kati bw'otunuulira lisiti eno efulumye eyaba applicants abaagala okubeera nga batwala ekifo kya executive director wa KCCA, oyinza okugamba nti regions endala tezirimu bantu balina masters. Engeri gye tweyongera okubeera nga tukyuka oba okulwa mu buyinza gye tweyongera okubeera nga munnange tubeera tribal. Yensonga lwaki okiraba nti enkyukakyuka yeetaagisa nti mu myaka 10 tusuubira enkyukakyuka okubaawo n'emyaka emirala 10 oba oliawo kino kyalibadde kikola kikivaawo. Naye kati singa lisiti eno bagikoze 1984 waligenza okwesanga nti abantu abalimu still bonna balibadde bava, abasinga obungi ba 70% balibadde bava mu Northern Uganda. Kitegeeza nti kyali kibaddewo oku nti emirimu wano Uganda gyali gidominatingiddwako abantu gava mu region emu, kubanga omuntu yali mu buyinza oba abantu abali mu buyinza baali bava mu Northern Uganda. Ekyo ne kibeera ekirwadde. Kati saawa eno tukiraba nti Western Uganda. Kati ekyo abantu bakitunuulidde era nga definitely kiva ku kubeera nti omuntu alowooza nti agenda kubeera mu buyinza paka nga bw'okiraba kitegeeza ne influence nene nnyo nti amawanga amalala oba regions endala kitegeeza nti waliwo imbalance. Gino Museveni yagamba nti simply because balina qualifications era be baasoma. Kakati newankubadde nga bataddeyo kusaba kwabwe, naye abantu bo bagamba nti wano Uganda ddala abantu emirimu bajja applyinga ne bagibawa oba banominatingibwa oba just bappointingibwa baba appointinga bwa appointings. Kakati abo okusinziira ku lisiti nga bwefulumye bo munnange abantu bw'oyogerako nabo bakugamba nti okukumala biseera aba applyinze bamala biseera kubanga waliwo eyategekedda omuntu we era gwagenda okubeera ng'awa oba oli awo ayinza n'okuba nga ne mwabo mwali nga ne mwabo mwali nga bagenda kubeera nga bamuwa buwa ekifo ekyo kubanga ensonga eno bagiteekamu ebyobufuzi. Kyofa Togabi yatugambye nti omulimu gwe bamusindika okukola okubeera minisita wa Kampala kukontrolinga Kampala kwegamba Kampala alina okugiwamba, alina okugijja mu mikono gya opposition. Era yensonga lwaki obwanga bwonna aboolekeza Lord Mayor Erias Lukwago tebamusindika kulaakulanya Kampala, kitegeeza bamusindika kulwana ntalo oba kiki oba Kampala afaanana atya, naye ye omulimu omukulu kulaba nga Kampala eva mu mikono gyaki gya opposition. Era yensonga lwaki teyayogedde ku nkulaakulana yonna
nti oba bansindika tulabe kino kubanga bwe tubogera ku executive director owa Kampala biki ddala byakola kwegamba gwe ekitiibwa kye oba amaanyi ge oba influence ye eri etya nga muganda wange ampuliriza ti executive director akola biki era road mayor azitowa ki ku executive director. Njagala okubuulira executive director ekifo ekyo kyankizo nnyo naddala mu buvunaanyizibwa obw'okucoordinatinga okumanaginga public funds wamu n'okuteekesa mu nkola national policies. Era ono yalina okuwa technical guidance to the road mayor wamu ne authority. Ndowooza otegedde obuvunaanyizibwa n'amaanyi aga executive director. Kati bino kyofa togabye byajja alokompoka kitegeeza nti ye era still ajja akimanyi bulungi nnyo nti nina okubaako kyenjogera mu ngeri y'okuvunza kubanga era waliwo abuyabuya abasobola okubeera nga bakitwala bwe batyo naga nti road mayor mma naye bakugambye nti executive director ate ng'akwatagana bulungi nnyo ne minisita wa Kampala. Kati twogera ku Dorothy Kisaka eyagobwa juzi Yeri Museveni bwe yagoba mu mwezi guno ogw'omunaana gwe tukubye emabega olw'enjega y'ekiteezi. Ensonga eyamugobya kubanga ono executive director nkugambye wankizo nnyo mu buvunaanyizibwa mu kucoordinatinga wamu n'okumanaginga public funds. Era ono yalina okuimplementinga national policies. Kitegeeza nti national policies ziri ki twetaaga okubeera nga tukimanya ezo ziri ki bannaffe basobola otubuulira. Yalina okubeera nga awa oba providinga technical guidance ajja n'alambika road mayor ne authority n'okubawabula byonna nti kino kiribe kino kikole kiribe kikolebwe bwekitebwe kiri nga yawabula yabitunuulira byonna. Omusimbi nkugambye nti yamanaginga public funds kitegeeza omusimbi gwina kuva eyo okitegeera. Era n'akakasa nti nno national policies government oba eggwanga lye lyagala okusinziira ku birambikiddwa nti bikolebwa yalina okubiteekesa mu nkola okubimplementinga. Katuulu nakkakana ku road mayor ng'ali waggulu we n'amugamba kino no kino nkiganye kino kiriwo ekiti ne bwekiti. Executive director naye bwe tutunuulira entalo eziri awo muganda wange awo Kampala kitegeeza nti kizibu okubeera nga gaapu eyo bagibridginga naye nti bo balowooza nti kino kigenda kukola singa katugeze oba road mayor abawa NRM. Mbu kye kiyinza okukola singa road mayor abeera wa NRM kiba kitegeeza babeera bakwatagana bulungi nnyo era tusuubira okuba nti nno Katuulu bajja kukola ki enguudo zijja kukolebwa kubanga balina kuba kyebuuzibwa nti national policies mulimu erinnya lya Lukwago nti oba bwebeera opposition national policies tezikola. Bwebeera nga oba bwekiba nti opposition nga be bali mu kifo oba be bali mu KCCA okusinga bakansala ba KCCA kitegeeza nti national policies tezikola kubanga ekyo kyo balina omuzoogo gukikola nti mwalonda bubi anti mwalonda baanuupu mwalonda biki naye ekyebuuzibwa public funds zo tezikuŋŋaanyizibwa omusolo tegugibwa ku bantu gugulagawa guli mu national policies gulimenti kukola ki kati ebyobufuzi byonoonye nnyo Kampala
ate nga babiteekamu for no reason okuleka greed n'okwagala oba nettima sisuubira nti baza obiteeka ewaabwe naye olwokuba nti Kampala muganda wange abantu abamulimu bamugyamu buzzi tebamulumirirwa bamukwatibwako ennaku ne fitina bamukwatibwa ennaku ne fitina Kampala oyo naye Kampala singa baali bamulabanga ekibuga ky'eggwanga ne bakireka nekifuna breathing space twali badde buli kimu kitambula bulungi nnyo ewatali ndooliito